وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته. أوصيكم وإياي بتقوى الله كما ذكره في كتابه العزيز، واتقوا الله ويرحمكم الله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. omutuufu w'okusinzibwa ye Allah mulezi waffe atalina kimwefaananyiriza mu buyinza bwe n'embukulembeze bwe. Yatugamba mu sura eyitibwa al ikhlas, mu sura entono eziri mu Qur'ani, eyemu ku sura eyajja nga teyinaamu information ndala okuleka nga ennyonnyola Allah yekka bweti. Yatandika n'ekigambo ekigamba nti qul Muhammad gamba abantu nti Allahu samad, aqul huwa Allahu ahad. Genda bagambe nti omulezi waabwe ali omu. Ekyokubiri ki? Allahu samad, omulezi wammwe yeeyimirizaawo. Lam yalid, tayinaayo mwana. Walam yulad, era tayina muzadde. Walam yakun lahu kufuwan ahadun, mu bwomu bwe tayinaayo bwetaavu bwa kitonde kuyambibwako. Essomo gy'owulidde, essula ey'okubiri eyajjanga eri ku ye bweti, y'essula eyitibwa al-Fatiha, nayo yajjanga eyogera ku ye bweti. Tuli mu nnaku ze mwaka zaako ennaku z'abantu abatali basiraamu. Kigambo ekyo si kituufu, wabula ennaku abatali basiraamu bwe bazaaliza Allah, so si nnaku zaabwe. Ab'ebitiibwa Isa si mwana wa Katonda, wabula muddu wa Katonda. Essula eyitibwa Maryamu, mu ssuula ennya eziri mu Qur'ani ezijjayo information ya Isa alayhi salatu wassalaamu, essula eyitibwa Maryamu y'essula eyasinga okujjayo ebikwata ku Isa. Okumanya Allah yayagala okugirayo ensonga gy'eva, yatandikira ku maama we nga tannaba kwogera ku mwana. Songa mu ssuula eyo mulimu bannabbi 5 yabamentioninga nga amannya, ng'era aboogerako ebibakwatako naye nga tayogera background zaabwe. Yagamba nti wadhkur fil kitaabi Idris, Muhammad banyumize n'ebikwata ku nabbi Idrisa, innahu kaana siddiqan nabiyya wa rafa'naahu makanan aliyya. Bwe yali ayogera ku Ilyasa yamutandikirako, bwe yali ajja ku oyo omwana oba nabbi wa Katonda ayitibwa Isa yatandikira ku maama we. Yagamba atya? Wadhkur fil kitaabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan sharqiyya. Muhammad nyumiza abantu ebikwata ku Maryamu mu kiseera we yaviira mu bantu bwe n'abaako we twamutwala mu kafo keeyawulidde. Wa arsalna ilayha ruhana, twamutumira Jibuliiru. Fatamathala laha basharan sawiya, awo yamuwera amawulire agakwata ku mwana Isa. Ab'ebitiibwa Isa si mwana wa Katonda. Isa ayinayo omwana omulala Allah gwanyumya mu Qur'ani. Allah ababuuza nti lwaki ye temumwebuuzaako? Waqalat al-yahud, Abayudaaya bagambanga nti anna Uzairu ibn Allah, nti ne Uzairu mwana we, naye ye temumwogerako, mwogerako ono yekka. Waliyo ne Uzairu, Allah yamutugamba. Omusajja ayitibwa Yahudh al-Askhaliyu yutwa mu njogere ya bulijjo gwe mwakazaako Yuda omusikaliyoti. Yahudh al-Askhaliyu yutwa gwe mwakazaako Yuda omuki omusikaliyoti. Ebigambo ebyogerwa ku musajja oyo bigambibwa mbu yamulyamu olukwe
ne batta Isa. N'ekyo ekigambo kikyamu. Oyo Khawariyun oba omulongoofu yawangalanga ne Isa talina kyamanyi ku nkwe zaakolebwa ku Isa, nakyo kya bulimba. Kyebagamba nti enkwe za Yuda kikyamu. Isa azaalibwa omukyala ayitibwa Mariyamu, oyo muwala wa Imurani. Mu bantu abali mu Kurani nga boogerwako nga balongoofu, Imurani mwali. Imurani si nabbi, mwe muva omwana ayitibwa Mariyamu. Ekyo kiri mu nsaba ne mu dduwa za famire eyo. Imurani yakisaba Allah, Allah n'akimuwa. Tabangako malaaya nnyina wadde kitaawe. Era ekigambo ekyo Allah yakizza n'akiwaako obujulizi. Allah yagamba nti ya ukhta Harun, gwe muganda wange Harun, ma kana abuki mura'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Harun okimanyi famire yaffe temubangamu bwa malaaya wadde bwononefu. Taata si mwenzi ne maama si mwenzi. Ye famire yali nnongoofu ya Imurani. Omuva omuwala gwe bayitaani? Ntegeezeddwa nti weetaagisa ssente olwaliro nga nnyingiko, naye wano ndabawo ssente ntono. Kyamukisa mulungi nti ebinusu tebiriiwo nnyo, nsaba Allah bwemu obulungi. Musooke mukwateko mu nsawo muleete. Ebinusu biriwo nga sindi 400. Ebyabireese weekomeko, si birungi nnyo kujja nabyo, naye kasabbyo bitono. Gwoze nazo? Gwobireese? Baasi kyobula nkwagala nnyo, mbadde nsaba tukwateko mu nsawo muleete ssente. Omukulembeze zaabagambye tusome, njagala tusome katonjo ku Isa, kuba kati embeera gye tulimu ennaku zino mugimanyi y'abantu kwetaba wantu abo. Ayina emmotoka ye nga wagiwaddeyo, bakwaddemu akasente ne bagenda mu Krismasi, linda kyonaagamba Allah. Eyaweereza akasente mu kyalo, mugule ente mu kyalo basale kubanga zijja kukola nnyo, linda kyoligamba Allah. Gwatunda ebigoye nga wabivuddemu n'osuubulira muganda obu Krismasi kalo bali mu butambuza mu kyalo, linda kyoligamba Allah. Eyatadde mukazi wo nga yagenze bagende babeere kubanga emirimu tewali mu kibuga, linda kyoligamba Allah. Man awa muhditha fa innahu muhditha lahu. Mbaka yaga nti ayambako munabidai noboba omuwadde ka ssente kutegeka bikolwa bye gwe nga togenze, Allah akubala nti mwoli. Naawe oba oyambyeko lunaku kubeera colorful okuwooma, oba omuddu omwazisa essuuti yo nga takuwadde 10 naye najja agyesala ku Krismasi ekabaale, oli mushiriku, kubanga okuwooma kwoli gwe. Mubyegendereze basiraamu. Buno bu Krismasi kalo nyina omusiraamu omu gwesagenda bagamba linnya ali bitundu bya wano, yabuleese mu dduuka lye mwebuli bungi buti. Bw'oba wooli nga tonnafuluma weenenyeza Allah era genda obujjemu, obwo ekiri emabega waabwo kuzaaza Allah. Kale oba wandibadde osaza embizzi ku Friday gye bayita Good Friday, tewenkanyankanya musango n'atunze bu Krismasi kalo. Kino oba olidde haramu Allah gwe yagaana, ate kiri kuzaazaani mu byawule. Oba kiri ku kinene n'okugwa mu haramu mudabita. Haramu olina gwogwamu nga gwe kennyini ogenda kwenenyeza Allah binafsi. Ne wabaawo obushiriku bwogwamu ng'olina emiteeko gy'ogenda okuyitamu okudda mu Busiraamu. Ogenda kuza shahada y'obujja, ogenda kujjako agaviiri, ogenda kusala enjala, kubanga ebyo Peter byakoma ng'ayingira obuki ng'ajja mu Busiraamu. Naawe by'olina okukola okukomawo. Saalidde embizi tajjaako nviiri era tasala njala. N'ebifo byekyama bw'oba oteekwa obbimwa obitereeze ojje mu Busiraamu. Krismasi kalo basiraamu bushiriku. Naddala mu nnaku zino buyambako okunyumisa olunaku lw'okuzaazaani. Statement emu Allah yagamba nti asemberera okubwatula eggulu n'ensi olw'ekigambo ekimwogerwako nti azadde omuki. Kigambo kinene temukiisaamu nnyo maaso gali awo. Tiseeka Krismasi nayo mugitwala ng'ensonga eri awo nnene. Sahaba omu ayitibwa Jaafar bin Abdunur
yagamba sallallahu alayhi wasallam innahu kana yudhakira fi shirikin, bwe yabanga ayina ensonga zajjayo nga zikwata ku shirikin, yustahiru ala ainihi, mwalabanga amaaso ge gakyuka ka annahu mundhul jaish, ng'oyinza okugamba muduumizi wajje avudde mu mbeera bwe yatuukanga ku shiriki nga akyukamukko ku mbeera ze. Ab'ebitiibwa, Christmas bushiriku. Nkiddamu, Christmas buki? Kati awo wagazi tugenda kugendawo, naye nga njagala kumala batematemera ku Isa alayhi salatu wassalam. Sente munaleeta nsomesa, musooke mufuneyo sente. Mukulembeza ntegeezeza nti waliwo ensonga eyetaagisa sente. Sigambyeko nti mbatadde, wabula nga mulete kuki sente. Allah subhanahu wa ta'ala nimeyagamba nti wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan sharqiyya, aya 17 suratu Maryam. Muhammad nyumiza abantu ebikwata ku Nabi Isa, ebikwata ku Maryam mu kiseera we yaviira mu bantu be n'ayolekera ekifo ekyali kyesudde. Ne fattakhadat min dunihim, bwe yatuuka mu katawuni twamuteekako olukomera oba hijaban oba olutimbe oba ekisiikiriza abantu baleme mulaba. Aya ziri bbiri ziri mu Kurane, omubaka azitusomesa mu aya zetujjanjaba na z'amajinni. Ezo aya bazita aya z'okwekweka, n'ogisoma Allah n'akuteekako security nga wooli tebakulaba. Eyo aya y'emu ku zo egamba fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. Twakweka omwana oyo muwala, yayita mu bantu nga tutaddewo olutimbe nga tebamulaba. So nga wagenda ffe nga ffe tumwagalawo, Allah yakola ki? Fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. Abayina akafo mwatuuka awatali bantu ne tusindika malayika Jibuliru neeyimirirawo waali. Banataarikhi bagamba nti Jibuliru yajjira mu kifaananyi ky'omusajja yali asembye okumwogereza n'agaana, gwe bayita Taqi. Abalala abavunuzi bagamba nti aya eyo kyetegeeza Maryamu yagamba omusajja nti tonsemberera bw'oba otya Allah. qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqi. Allah neekingiriza gy'oli olw'omusajja ono tasembera wendi bw'oba nga ggwe taqi, bw'oba otya Allah oba ye ggwe taqi yazze okunjogereza. Musajja yajja, Jibuliru yajja naye najjira mu kifaananyi ky'oli. Kati Maryamu mu kutya afulumya ekigambo ekyo amwanukulamuga nti qaala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiya, siri gwolowooza nze ndi mubaka okuva ewa Allah ngambye tukuwa amawulire ti ogenda kuzaalayo omwana wa bulenzi talina taata. qalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiya. Maryamu abuuza, nyinza okuzaala omwana nze atafumbirwangako, seebakanga na musajja. Ekigambo massu kukwata sikwatibwangako musajja yenna atali wa luganda lwange. Walam yamsasni basharun, siyinaayo kitonde kyali kinkutteko wali kunneebakako. Walam aku baghiya, sikolanga bwamalaya bukyangambaawo, nze ndi mbeerera, simanyi musajja. Olwo yeesamba ekigambo ekyogera balabanga firimu tesoboka, era nga nammwe abamu nga muli basiraamu gamuga naye seeka wadde ndi musiraamu, kibaayo okuzaala omwana nga talina taata. Munnaye kibaayo, kubanga Allah yatondako omuntu nga talina maama wadde taata, ye Adamu. Ate mu lubiriizi lwe najjamu omukyala nga talina maama era nga tewali taata, ye Hawa. Muntegedde? Kati yakiddamu n'akola ate atalina taata ate nga alina maama yoyo. Kati amugamba nti qaala kadhalika qaala rabbuka huwa alayya hayyin qaala kadhalik
qala rabbuk huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Kino kyali kyagerwa dda ewa Allah kyangu, yakirowoozaako nga tonnaba nakutondebwa. Ab'ebitibwa abali wano, eryo edduuka ly'okolamu muowino oba engoye z'otambuza, ekyo Allah yakimanya nga ne maama wo tannaba kuzaala nti ogenda kukolera muowino. Lwakuba gwe toyinaako bubaka bwa njawulo, bwe baakutumira bakutegeeze nti muowino wooli twakimanya, naye ekyo Allah yakigera tonnaba nakuva mu kyalo wammwe nti olikolera muowino. Nkiddamu, omukazi oyo gw'olaba oyina ne first born, Allah yamumanya nga tannaba kutonda. Malayika kyegamba Mariyamu nti qaala kadhalika qaala rabbuka huwa alayya hayyinu, ekyo kyemabega ddala. Walinaj'alahu aya, twagadde kateekawo nga kabonero eri bantu. Bali kyogerako mu maaso eyo era nga bamukyogerako kati. Ne wa rahmatan minna, kyakusaasira kwaffe, kyali mu puroguramu zaffe, kyali mu nteekateeka za Katonda. Wa kana amra maqdiya, kyaggwa dda tikikyakyuka ogenda kuzaala omwana nga tayina taata. Allah yagamba fahamalatuhu fantabazat bihi makanan qasiya. Awo wennyini nga boogeraganya omwana yawulira embeera ng'ekyuse. Awo wennyini awo nga boogeraganya omwana yakyuka, yeesamba awali malayika, atambula agenda awali omuti asutamaawo, agenda ogusukamirako ng'ate gwabadde adduka, ate aguli waggulu gwali gwa muti gwa mutende. Fa ajaaha almakhadhu ila jud'i nakhla, awo wennyini wansi agenda okuwuliranga n'ekintu kimusimba mu lubuto bye muyita ebisa. N'agamba Allah nti lawla mittu qabla hadha, Allah wange singa wanzita kino nga kinnabaawo, nembeera omuntu eyerabiddwa atagenda kwogerwako kigambo kyonna, ensi yonna egenda kumpita malaaya olwa kino kinguddeko. Mule bulungi, malayika emuleetera statement endala ebenga emujja ku mulamu okumusanyusa, okumubuzaabuza, emugamba nti wano wendi waliwo entende zengedde, waliwo n'embisi, nyeenya omuti nga nange bwe nyeenya, entende zigenda kuyiika nga nnyingi, weeriire weenywera bazooyagala. Onaamugamba ndi ku birala owoza ntende, mumpulira? Allah anyumya agamba nti awo wennyini malayika naye mugamba nti kati kikyotidde kyakyamaanyi, mbuulira otidde ki? Naye nga bwe banambuuza ku mwana ŋŋenda bagamba ntya, namugamba nti Allah agambye nti fakuli washrabi waqarri aynan fa imma tarayinna min albashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Allah agambye olunaku lwaleero ogenda kulya emmere n'okunywa onywe, naye bwoddayo mu bantu bagambe nti weeyamye okusiiba toyogera. Tuyimirireko awo. Allah okusiiba mu Qur'ani kwa miteeka ebiri. As-sawmu fi lugatan hiya al-imsaaku ala shay'in, wa fi shari'a hiya al-imsaaku anil akli wa shuriban wa taraka kulla muftiratin. Kye bayita kusiiba mu lulimi Oluwarabu ye muntu okweziyizaako ekintu ky'aba ayagadde, wabula mu mateeka agafuga Obusiraamu kwe kweziyizaako okulya n'okunywa, ebyo ng'obitandika enjuba tennavaayo obimaliriza enjuba egudde, na byonna ebyonoona okusiiba. Kati Allah agamba Mariyamu nti lya n'okunywa onywe, naye bw'otuuka mu bantu bagambye nti weeyamye okusiiba toyogera. Abakatoliki baakoppa okusiiba okwo ku Mariyamu si kwabwe, okwokulya emmere naye nga talidde ennyama, oba n'anywa caayi naye nga tanywa mata. Okusiiba ku Allah akwogerako mu Qur'ani kwa muntu ogwo Mariyamu. Era mu mateeka agafuga kigambo kusiiba oli waddembe kyogera, naye mu mateeka g'Obusiraamu oba mukyamu. Kati malayika egamba Mariyamu nti Allah agambye lya n'okunywa onywe, naye abantu bagambe nti wasiibye toyogera. Fa asharat ilayhi, gweraza ku mwana bye baagala okubuuza babibuuza omwana,
namubuuza nti kaifa nukallimu man kana fi lmahdi sabiya, omwana guŋŋamba mbalage banamubuuza batya omwana ali mu kibaya atayogera? Era kyeyatuukiriza bajja n'omwana malayika amaze omubulako agenze, abantu bamusalako ne bamutabukira byali bingi. Eyo si gye njagala, nenjagalamu ekigambo kimu yabagamba nti inni abdullah badde njagala ab'ebitiibwa. Isa muddu wa Allah, si mwana wa Katonda. Isa yabaga nti ni muddu wa Allah. Atani alkitaba, Allah ampadde ekitabo kitibwa Injili. Wajaalani nabiyya, era anfudde nabbi ze nabbi Isa. Wajaalani mubaraka ainama kunt, anfudde ngaali wa mukisa wonna wempangaalira. Wa awsani bisala, aŋŋambye nsaale simanyi babakatu kibasaala. Wa zakata, aŋŋambye ntole mu nsawo mpeeyo sente, kwe kusaddaaka. Ma dumtu hayya, ebyo mbikola obuwangaazi bwange byonna. Wa barran biwalidati, annaamidde mukadde wange ogwennyina mu bulamu bwe nti omu. Abamanyi olulimi Oluwarabu, eyo taau taaniitha ejjange eri ku mukyala. Wa barran biwalidati walamu yaj'alni jabbaran shaqiya, aŋŋambye mbere ku maama wange omu, simufuulanga ensonga yonna enakuwaza oba ekyenyinyalwa. Wassalaamu alayya yawma wulidtu, emirembe gibeere ku nze olunaku lwe nzaaliddwa. Wa yawma amuutu, n'olunaku lwe ngenda obbabulako. Wa yawma ub'athu hayya, n'olunaku lwe ngenda okuddizibwa ate nga ndi mulamu. Kwe kujja ng'azze okutta embizzi n'okuwasa ne Masiihi Dajjal, kyekigambo kyayogera agenda kudda. Naga nti wassalaamu alayya yawma ulidtu wa yawma amuutu wa yawma ub'athu hayya. Allah natuga nti dhalika Isa bnu Maryam, oyo gwe mbanyumiza ye Isa mutabani wa Maryam. Qawlu lhaqi alladhi fihi yamtarun, bye mwogeddeko byonna byamazima, temubaako kimubuusabuusa. Oyo Allah yakunyumiza ebikwata kwani? Yimirirako awo. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani waliwo nabbi gwe yatta, omulembe gwe ne guggwako nga ne famire ye temanyi we yafiira. Iffe tetwandimutegedde taba kubeera Allah nga yamuleeta mu Qur'ani. Ne bannabbi abalala bajja abali mu bana ne bababuuza ekibuuzo kye kimu. Nabbi Idirisa yalagawa? Nabbi Idirisa yafiirawa? Nabbi Idirisa yalagawa? Nga tebamanyi. Allah yamala kukijjayo mu Qur'ani n'akigamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwe mutegeere Nabbi Idirisa waali. Allah yagamba bwe yamala Maryam ye nabbi addako, yagamba nti wadhkur fil kitaabi Idris. Muhammad banyumiza ebikola ku Nabbi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya, yali nabbi nga mwogezi wa mazima. Wa rafa'nahu, lumu twamusitula. Ekigambo rafa'a, ekigambo rafa'a bona agenda mu sura eyitibwa Al-A'rafi nga Allah anyumya ku sheekha Omuyisirayiri gwe yageraageranya ku mbwa. Ekigambo ekyo kitegeeza kutta. Wa rafa'nahu makanan aliyya, twamusitula twamutira mu bbanga. Twamusitula ne tumutira wa? Omubaka nnyonnyola statement ye yagamba Nabbi Idirisa yali asaala esswala y'ekiro ahyana, obuwangaazi bwe bwonna. Fa'ataahu au fa'ajaahu dhafada'a, mu kiro ng'asaala Allah yamugerera ne yeekanga ekikere. Agenda okuleeta ekimulisa nga kikere kye kimukanze. Allah n'ayogeza ekikere nga kiwa statement enywezaawo esswala y'ekiro. Ffe tusaala extra, ekiro tusaala ntukeesa n'obudde, era akazoosadde 11 olaba osadde kiwanvu. Baali bakyali mu mbeera eyo, malayika wejja eyitibwa Jibuliiru n'emukwata n'emugaa nti Allah akuntumye. Abantu be beebase, ali mu ddiiro bw'ati n'ekikere n'emutwala malayika Jibuliiru. Bwe batuuka ku ggulu erisooka kina bagamba nti amagulu ago maggale. Bwe bamala okutta omuntu ne batwala omwoyo, fayastaftahuna lahu, batandika okukonkona ku buli mulyango babaggulire amagulu ago maggale. Kati batandika bakonkona bamuggulire. Malayika ejjamu emyoyo nejja n'egamba Nabbi Idirisa nti obuwangaazi obuweddeko, ngenda kutta. N'emuttiraawo. Baamutwala mu maaso ga Allah nga mayiti. Faradda alayhi ruuhahu, Allah n'awa oda ne bamuzaamu omwoyo ng'ali mu maaso ga Allah mu kifo ekiyitibwa Illiyin. Wama adraka ma Illiyin, Muhammadi wamanyi otya akafo akaninaanye we bateeka fayiro z'abafudde. Olwo Allah amunyumiza ne bamuteekaawo.
Allah abuuza Idirisi nti yogerayo omulimo gwonna gw'obadde okola mu nsi nga ngwagala nnyo, ŋŋenda kukuwa ekintu kyesitawanga kitonde bukyanga ntonda nsi ila qiyamu saa. Kintu ki? Togenda kuyingira ttaka. Yeggwe wekka ekitonde mu bitonde kitagenda kuyingira ttaka. Yogera omulimo. N'atandika okuleeta emirimu nga Allah bw'atamuddamu, bw'aleeta emirimu nga Allah tamuddamu. Nambwa ne Allah wange Jibuliru wandeetedde nabadde nsaala esswala y'ekiro. Omulimu ogwo nkimanyi nti ogwagala nnyo. Allah wange obujulizi obulaga nti gye nabaddeko n'ekikere nabadde nakyo ne kyogera kino na kino na kino. Muwulira? Allah n'amugamba nti nkuwadde ejjana, togenda kuddamu kulinnya ku nsi ila qiyamu saa. Kati famire ye ne bannabbi abajjanga tebamanyi nabbi we yabulira, eyo yenfa ya nabbi Idirisi. Allah kyagamba nti warafa'naahu, twasitula omusajja oyo makanan aliya, ne tumuttira mu kafo k'omu bbanga, naye bwe twamutuusa we tuli. Era omulimu Allah gwe yaleeta gwali wa kusala layiri gwe yazzaako. Kati tuveeyo, aga amawulire mmwe temwandigategedde, taba kubeera Allah galeeta mu Qur'ani. N'ebikwata ku Isa mmwe temwandibitegedde, taba Allah bibateera mu Qur'ani. Kati Allah akugambye nti dhalika Isa ibn Maryam, oyo gwe mbagambye Isa mutabani wa Maryam, qawlul haqq, ebigambo bye mwogeddeko bye bituufu, alladhi fihi yamtarun, wadde mujja bikubaganyako ebirowoozo, abamu bigaane azaalwa ate bw'atyo, azaalwa ate bw'atyo, aleka mwana we, mujja bikubaganyako ebirowoozo. Ne faktarafa al-ahzab, ne bwe muneeyawulamu mutya, ekyo kye mbagambye kye kituufu. Tukomewo. Statement ey'okubiri, ab'ebitiibwa buli kyonna ky'owulira nti omuntu akikola, Allah takikola. Boya otegeera Allah. Buli kyonna ky'owulira nti omuntu kikuliko, kikukosa oba kikusanyusa, Allah takiriiko. Mukola ssente, Allah takola ssente. Era ku ssente yagamba nti wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ssente teziri mu nsi nga bwe mulowooza nze nziyina nze sikola. Ekyo kimu ate mumukola. Mwebaka, Allah teyeebaka. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Songa okwebaka kuwummula, Allah teyeebaka. Ekyo mukimanyi. Mulya, Allah talya, naye ng'olya onyumirwa era owoomerwa, Allah talya. Yagamba nti ma uridu minkum an yut'imuni, sibasabangako mmere wadde kunnywesa, talya. Mumpulira? Tufa, Allah tafa. Tuzaala, Allah tazaala. Tuwasa, Allah tawasa. Muntegeera Basiraamu? Tukaddiwa, Allah takaddiwa. Buli kyonna ky'owulira nti kiri ku kitonde tekiri ku Allah. Tayinaayo bwetaavu ofunayo mukyala, tayinayo bwetaavu buzaala mwana, tayina kitaawe, tayina nnyina. Kale statement ye y'Abasiraamu abamu nga mugyetabamu mu kuyambako abatali Basiraamu, olunaku olwo okubeera more colorful, muba munyiizizza Allah era obalibwako bukiriku. Temwerabira ekitabo kya Sheikh omu kye yawandiika ekiyitibwa awthaka ural iman, awthaka ural iman. Sheikh yalaga nti mu nnaku zino n'okutambula mu taxi ng'abasinga bonna abalimu bye bagendamu bimanyi. Mumpulira? N'otabeera ku adhikaari, Allah n'amala yaleeta ajali, n'ofiira mu bantu abo, n'ofiira mu bantu abo. Waliwo ekibuuzo kinene. Imagine naye ng'ate gw'oli bibyo. Ne lwaki baleesa ensonga eyo? Muawanuhum wa muqasawamatuhum wa maishatuhum, empangaala zaabwe, entuula zaabwe, entambula zaabwe, okuzibeeramu mu nnaku zino. Fa idha mithlahum, baga nti oli nabo, so nga misikini oli byo birala. Mukwano gw'okuyita obuyisi munywa akasooda ku Christmas, neiba n'otulawo butuuzi, oba ne bakaleeta buleesi, kale wuwo okanywera ewuwo, oyambye mu lunaku okuwooma n'okutambula. Abaana bano abato abayinza otuleetera obuzibu okugendayo okulya emmere, seeka tugenda bakuuma tutya? nze mwandiyagadde ekyo kimanya nakyo, tugenda bakuuma tutya? Kati oyagala bakuwa effuruso egamba tigenda ogula enkoko enniyayo nnungi y'abaana bo kubeera ku nkoko ezo, tobagulira.
nkiddamu tokola ki tobagulira. Mu maaso kaawo waliwo ekinene ekirala kye bayita olusooka mwaka. Mwali muluddeko? Olwo luliko ne kabuuza nno munene. Waliwo mukama waffe oba mukama wammwe oba ku mwaka zaako nannyini ensi yayina okuluggulawo ate era yaluggala ajja n'ekisumuzo nga kinene abaggulirewo omwaka ogwo. Mwali mukiwuliddeko ndowooza? Mwali mubiwuliddeko?